Eki kibirobwa nyuma y'abeeka ya Julius Kagezi okutahirira abarwanyanga Abdul Hakim barokubatira okwiba itaka ryabo erimu n'enju yabo omu Lower Cell omu wodi ya Nyamutyobora omuri Mbarara City South Division. Abeeka omugenzi Kagezi nibagira ngu rwanyanga kegaruza ebintu byabo bwanyuma y'okubiyabiha Kagezi bakamutwara omu buheekera Kongo omu mwaka gwa 1995 kandi bakiba n'endagano y'itaka ahi rwanyanga yagingirire akatwara itaka n'amaka gabo. Ebanga twewubye okuvanga nyina emyaka 12 nga tubagamba bafe mu nyumba yaffe nga bagamba bagula twagenda twawabide mu State House babasalidde omusango bagambye bafe mu nyumba yaffe akutedde ekyapa kituwadde nalemera mu nyumba. Kati bwe nfumbirwa wano nesangamu ono muganda wange yali azalibwa ne mujja nga azaala abaana bakulu. Kati bwe natuuka wano nga tumaze ebbanga ono omwami akimulwanyaga n'atwala bba wange mu nsiko nakomawo n'atwala n'omwana waffe mu nsiko emyaka 11 nange nakomawo n'antwala bwe twatuukayo bba wange n'afiirayo n'omwana wange ye rwanyaga nakomawo nadda mu nyumba nagenda okudda nawona bwonyo okudda nagenda okutuuka nga ali mu nyumba abaana babeera bamumanja nti mama gwo waka mama twagala waffe kati essaawa etuuse kati twetaaga bafulume amaka g'abaana baffe bagayingire abaana baffe baleme kubeera momboze babadde momboze emyaka miyitirivu okuva mu 86 nga Kagezi abuziddwawo n'okutuusa leero. Abahona nibagira ngu Abdul Hakim olw'okukwatanisa na mutaahi bakozere kyona kirikubaasika okubanyangaraza ngu no barabe bagira mu ofisi nyingi tubayambirwe. Tutambudde nebatuwa ebintu byaffe ekira kiri mu nyumba muri kiri muri nejambia mwekiri kati katulabe polisi wetamukwata olwaleero kutija kutegeera Uganda gye tulimu. Kati bafuluma abaana baffe bagende mu bintu byabo. Omuntu yenna akolerera abaana be wadde taliiwo naye abaana be balema okubonabona ng'ataakola. Ono omusajja ku myaka gino gyonna 3 bw'aba yasimagira nga teyafunamu wano ssente zigula poloti endala n'azimba aba yasimagira kati kyesaawa agende naye adde mu muzigo agupangisa. Abeeka ya Kagezi abafiirirwa omuntu waabo bayikira omu maka g'abagurwanyanga yahambire obutiikirizana noho butandikire reero entomeka kwaya. Kyo tumanyi wano waliwo graduate ettaka naye tetumanyi ngeri ki gyebeera mu solved ffe tuba tuli awo tulaba abantu bajja so ffe nga Yero State tulina kiwanvu nnyo kyetumanyi kisingako awo. Mwaliweno amugenda kuba omwana amukuba lwannanka agenda kumunyaga ennyumba yaabwe abaana babonabone Bible badivaako ne ku Ruhani bakola bye baagala n'ebeerimbika ku kigambo kya Katonga batufulunya mu kamwa mu muwongo ne mu mubiri tebakikozesa. Okurwano kukuraazibwe polisi kandi yasaba embazi zombi okutereeza enshonga zaabo omu muringo gushoborokire. Omutuufu alina obuganda nyini mu mateeka ajja kufuna ekyakora ki ekyayagala oba ekimugwanira. Muntegeera nze kyenjagala kiri kimu emirembe wano saagala nti wabeewo onarwana onarumbye onakoze eki. Eviction yetaaga court order. Mufune court bwana Kiseka. Get your court order. Mugirete ku security committee. Rwanyanga tuyirwa ha polisi ya Mbarara okuhweraho polisi omu kuchondooza Gashakwa na Good Fatima.